weewaawo gwe mwana Katonda atugoberera weebale kutwesiga weebale kutambulira mu naffe era weebale twaga nti tusobola tuyimirira ku gyenvudde waffe omugefuugevu okwongera okukyusa ensi yaffe n'okuba eddoboozi eri abantu b'ensi yaffe ffe tukkiriza nti tewali lunaku lwe tulira Katonda nedda Katonda yatugamba nti ye mwoyo bwoyo naye era yatugamba nti mwanirize buli abajja mwabo bwe mulyaniriza mwendijjira ffe baani abagaana ekigambo kye era ffe baani abaziisa eddoboozi eryo tomanya kiyinza okuba leero kituukiridde John 15:12 etugamba nti ensi yagituweera bwereere kyatubanja kiri kimu kyakwagala bannaffe nze nsuubira nti abagenyi baffe bano olwaleero bakikoledde ddala obutatujajinga kubanga nze bulijjo mbagamba nti we are products of many chances emyaka 5 bw'ogenda ku kifaananyi kyaffe n'ojja nakati eky'emyaka 5 oyinza okiraba n'ozirika gyenvudde waffe yali mubi nnyo okitenkanika bw'abanga Katonda asobola otutunyiganyiga emitima n'amukyusa paka wano okubanga tulina n'abantu abasobola otulowoozako ne batukyalira ekitiibwa kike ndi wano ne baganda bange mbadde nsaba mbanjule mubamanye n'ensonga lwaki mu bifo byonna basazeewo okukyalira Rabongo Charity Foundation mu bifo byonna waliyo kiraabu waliyo biki lwaki basazeewo okujja mu bifo nga bino mu kifo nga kino weewa amanyago Bampita Godwin Okodi from Rain Brands and Design. Yes, we are located at Mini Prize Bench Wanuka Street. Okay. Twina like around 3 to 4 branches. All of them are along Bench Wanuka Street. One is the Mini Prize, the second one is in Bypass, and then one is in Arua Park View called Monda Enterprises. Mr. Godwin, for the people who are out there, abatatutegera bulungi abatatumanyi mukola ki kiddala kye mukola? Actually fe tukola ebintu bingi nnyo, mostly things to do with branding. In general. Itandikako printing of t-shirts, the way you are seeing those things. This is some of the brands we do. We print caps, we print umbrellas, generally promotional items. Like pull-up, banners, stickers, boards, bino bya decoration, bya wedding. Fetukola ku Monda, ku one of our branches called Monda, which is located at Arua Park. Weewa gwe munanga atugoberera engeri gye nyumyemu n'engeri gye ne packaginzeemu zonna efforts z'abaganda bange bano. Oli celebrity oli eyo, oyagala okwebrandinga, oyagala kugamba okutumbula endabikayo ebeere ddala ng'egiira ddala mu kifaananyi abawagizi bo kye bakutwaliramu. Olina companies nga zino. Ate n'ekirala, one of the reason why gwe mwana wa Katonda ali eyo olina okuwagira abantu nga bano kikugamba kampuni zino ezivaayo ne ziyimirira n'ebifo bino ziba zitulaze nti ze kampuni zokka ezitegeera omulanga gwaffe obulumi bw'Abannayuganda. These people are not rich, si lwakuba nti bakola nnyo profits nnene, naye akakatini ke balina we bakamenyako ne bagamba nti nedda waliwo omwana w'eggwanga eyo gwe bakuŋŋaanyiza mu kifo kino asula enjala yeetaaga okwambala n'okusoma, katugende naffe tube ettaffaali ku nkyukakyuka ye mu bulamu. Nonno munnange bwe zinaagwa tujja kwenenya ffenna, tujja kwekubagiza ffenna era ensobi ejja kuba yaffe. Abantu nga bano tubawagire babeere mu business bongere eddala blessinga abaana
mu nsi yaffe kyokka kitwetaaga. Mr. Godwin, kakati omuntu yandiyebuuzizza nti mu abantu abavubuka abato, because you are not all you people, you just youth, muri mu mbeera zammwe za emyaka egy'okudigida, egy'okuyuwawo omubiri n'ebintu ebitalina makulu. Lwaki ne oppresses musalawo okukyalira ebifo nga bino? Kiki? Lwaki? On my own behalf and then on behalf of all the Rain Brand family, twali tulina CEO waffe bamuyita Eric, naye kati mugenzi, yali ayagala nnyo ebya orphanage, n'asalawo n'agamba buli every year we should be organizing and see that at least we give it back to the community. And he did not make it like forcing us. He preached the gospel and made all of us to be willingly at least offering something small to go and bring hope to the less privileged, to those people who cannot afford food, who cannot afford clothes, who cannot afford the human need a normal person can get. That is why we sacrifice this day as Rain Brand family to come here to at least show them and give them hope that sincerely there is life out there. They should not lose hope. They should grow, be healthy, and then know that if you work hard, even they can also be like us, and then also be a change in the community. One of the reasons why they are here, Rain Brands, is to continue with Mr. Eliki's legacy. He was the CEO, and I think kino kyeyandiyagadde okukola ng'akyali mulamu. Gwe mwana Katonda yali olina company. Bakozi bameka abasobola okusigala nga batwala legacy yo mu maaso. Nze nsuubira nti mu kuyita mu bikolwa ebirungi nga bino osobola ddala okugonza banno b'okola nabo n'abakozi abo ku mulimu gwo okucelebratinga ne obanga toliiwo. Mr. Eric yafuna accident n'atuvaako, naye kyankubye wala bwe nawulire Mr. Godwin nga ngamba nti nedda twagala kukomawo tukyale. This is the second time when they are here. Tukyale. Nali manyi nti Eric oluvuddewo kiwedde, naye kyanneewunyisiza nnyo nti ne mu absence ya Eric mu mubiri, kuba spiritual akyali naffe, naye ne mu absence ye mu mubiri, abantu bano baasalawo ne bagamba nti nedda papa kino kyeyayagala, yayagala omunaku asembayo, kampuni yo teyagikola kukwata magoba kudduka, naye yagiteekawo ekwata amagoba, then bw'emala okunyumunguza mwaka katini keefunye ekwata ako akali fresh akawoomu nnyo okuzaama ekaddiza ebifo nga bino. Weewaawo gye baleko nyabo kale ssebo nebaza nnyo Mukama kinaffe tusobodde kubeera kubamu abasobodde okujja from your dream, era kwebaza nnyo Katonda kuwa ekyo that dream okubeera ng'osobola okukola this foundation, kubeera naffe tusobola okwegattako naffe kulaba nga tusobola okusima omusingi bano baganda baffe abato nabo bafune obulamu, that hope that life is not enough, but we have others who can help us go up. Wow. This is my first time to see you, woman of God. Naye papa wangambye, Papa Godwin yangambye nti you are the wife of the late Eric. Owulira otya okubanga papa kye yaleka olwaleero family ya Rain Brands obuteekutulamu ekiwagidde nega nti papa kino kye yayagala, katugende papa tutukize kye yayagala. Owulidde otya gwe nga omukyala? Weewaawo mpulidde bulungi nnyo kubanga yakiŋŋambako ne mugamba kyekirungi, era ne mugamba naffe n'abaana nemugenda nzeka n'abaana tulina bakola ki obatwala. So it's something so good kubanga kyekyo Katonda kyeyatwagaza, kubanga Katonda kwagala. So we are just replicating ki Katonda kyeyatulekera okwagala abalala. So kino kubanga nga ogambye kiki nawulira so good. Obulungi obwo naffe tuzze okulaba nti ne bana abaana bulungi tubeera kuba perfect nabo obulungi tusobola obawaako ko obulungi balaba nti obulungi nabwo that dream ndereme etaala eyo ereme kukka wansi nga Bible etugamba let your light be shine out. So nebaza Katonda nti the dream of Eric the light is still going on, era tukusaba
even we are planning even next year, even before even next year, during that time, Christmas time, byane tusolera okudda kubanga it is every day for me chemba densaba netuberanga it's just a family who can allow us to come. Wow. Komana Katonda aliye yangoberera blessing a family yo blessing abaana bo ngoyita mukuwa waliwo omuyimbi gwe nkyasinza okwegomba bamita Michael Jackson yagamba nti mutima gwaffe mulimu akafa ak'omuwendo bakayita kwagala era bwe tukaggula buli omu n'ayingira tusobola okuba n'ensi ey'ettendo obutenkanika ffe baani ku Rabongo Charity Foundation tulabyeko Mukama ng'akola ku Rabongo Charity Foundation tulabye Mukama nga atuyimusa nga atujja ewabi era ddala ng'ayita mu bantu ab'omuwendo nga bano tumulabye ng'atusitula ng'atuuzaako n'abalangira ffe tukisuubira era tukikkiriza mu nti tuli kkubo ffe tuli okugondera na kumenyeka tusigale nga tukola ebyo by'ayagala ffe tukole kulwa Katonda n'ensi yange sigadde nze Metani ku Rabongo ntumi n'abo bonna abatubeereddewo Mama Samali Sekabembe, Mama Jackie Mirembe, Haji Kalimu, Mama Matthew, Mama Sophie, Mama Josephine, Mama Jenny, Papa Walusimbi, Mama Sharoni, n'abalala Mama Eve, n'abalala mwenna banange mwebale ffe baani mwebale butatujajinga mwebale tugumiikiriza ensobi ziba nnyingi naye ekisa kyammwe kitufuulidde ddala abantu abakyukakyuka buli kadde tukkiririza Mukama yatonda eggulu n'ensi era tumanyi nti mu ye mwe muli eddembe ery'enkukunala mweraba. Amen. Thank you so much. Wow.